kunoonya nsente. Kubaawo era Webaza tabula kyuma wali ku lusi. Abantu bakakasibwa okukyogenda okulakulako. abantu mwenna okwetoola eggwanga Uganda. Abantu babe tiimu Bruno Betty, tiimu Mutaka Boko. Mwenna tubaniriza tiimu Namboze ku nsonga yawedde edda kajjansi 28 kigenda kukwata omuliro. Costa waffe gyeri ekikunyu Kamengo, abaana b'emuyira Kibisi, Kamengo Kibibi, Kilabu Viga mwenna kosa mitwalo 2 wetuli era tujja kusimbula essaawa nga 7 abaana ba zero mwenna 11 tubeerenga tuseeka jansi timu Mutaka Boko mwenna tubeetaaga ekajjansi tekewo amaanyi Bruno Betty experience katemba mbinyanya ate nga betunyumira manager Kwaniza nnyo okubukedde TV akayisanyo ugambo otya olunaku leero tuli ku kiwano. Olunaku olwaleero mazima essanyu lingi tuli ne muganda waffe Bruno Betty ng'era tuzze nze ndowooza ngenda kitwala wamu nga kwebaza ngenda kwebalizaamu Bruno Betty nebaze ne mami wange Vulnerable era yo mami wange ne muganda wange Omutaka Boko nze manager naye kyensaba ngenda kwongera okukunga abaana be waffe abaana b'ekikunyu ddala gundi zero timu Omutaka Boko abaana b'ekibibi abaana b'e Kamengo bajje bawagire muganda waffe Bruno Betty tugenda okupromotinga muganda waffe Omutaka Boko omukisa tugukozese yomwateme ku munne ajje batandike okusonda mpolampola batunda obukoko batunda obubizi bakole batya tebaddamu kunywa nnyo tujja kunywa luli ennaku z'omwezi 28 tulina tickets wano wana libagatiyamba as launching nti eno tiketi yetukuwa kati bwogula then ku lunaku oluli ate ku mulyango obeera ofunira zisayiningiddwako bulungi emabega so minister agatuyamba as launching tulinamu ez'emitwalo 2 n'omutwalo ogumu eno ya mutwalo tewali buzibu mutubadde mu ndaba farms ez'enjawulo nga ndi mu byabufuzi ndi mu byabukulembeze leero kyawukanyemu ndi mu kukakasa buli andaba wano nti olwaleero tuli ku mulamwa gwa ndongo ate nga teri mulala nsitudde ku mulundi guno si bali abanene bakamiliyoni si baani leero ndi wano lwa Mutaka Boko ku ndongo gyagenda okukuba eggwanga lyonna nga tuli ku lutimbe gagadde ku Bukedde TV ku Kivulu mo nabitone kyatuwadde Bruno Betty nga Omutaka Boko agenda naye kubalaga kyalinawo kubalaga talent nange next